amaze classified nti twagala kulaba balabe baffe tebasana kumanya nti twaguze mundu 10 nenga bagula twagala bagambe nti baguze mundu nezigenda mu classified zange zigenda classified kakati abazira abakoze ebintu by'eggwanga nyinza okumenya abantu nga abayita wano nga Semogere wandigaye nti mukubatulwaniddeko webatulwanirirako okufuna obwetwaze oyo singa bamuwadde ekirabo omudaali sandigambye nti bagumwadde mu busobo musaazi omugenzi bagwadde mu busobo yali mutuufu nnyo okugumuwa lule professor oyo nasimayidde ddala nsonga lwaki bandimuwadde omudaali sigimanyidde ddala kubanga ne mu lutalo lwa miini lwonna nze njukira nga twegattako nga tuli mooshi naye bulabira byonna saamuwulirako naye ayinza okuba nga alinga ebbalibbali eyo wasobole lwali jana olimubuuza manyi byakola eyo nayo nga byaliyo naye ate ayinza okuba nga yalwanyisa Obote okusinga bwalwanyisa Idi Amin. Kakati abazira nandigambye ojja nosanga abasomesa abali amakerere baprofesa bakoze basomesezza abaana bagenze bebali mu parliament nno bebatendeka emisaala gy'abaprofesa abasomesa yes emiliyoni ennya zijja kumumala nankubadde ng'osangayo n'omuwala akuba typewriter mu revenue authority nga naye zaafuna okwekanankana baprofesa bano ne bagamba nti newankubadde kiri bwe kityo sijja kugenda wano e Rwanda gye banisasudde sente ezisingawo nsigadde mu Uganda kugenda mu nsi ziri endala gye banisasudde sente ezisingawo wano waliwo munange omugenzi profesa bamuyitanga Moses Serwadda bamuwaako ku offer nange gye naabako n'amaaso agenda asomese mu yunivasite emu ebweru ng'omusaala gwe gwanda bali gwenkana gwe bamuwaani emirundi egisukka 5 naga sijja kuva waffe abo be bazira b'eggwanga lino abantu abagumidde embeera efaana bweti naye bano bagunde twakubye mundu ne badduka eno bazira mu Buganda waffe n'erimba kiwamwakyoli misambo gyennyini fe abantu ba bulijjo ekyokulabirako nze singamba n'omuntu wange nga gwe nandyagadde abeerenga muzira yawakawo tewali kugana kugamba nti omwana wange gundi muzira yatta timbo yali atwala embuzi kikigamba awakewuwo bira n'abazira bo tewali akuganya ab'eggwanga ensonga erina kuba yaggwanga ne mu Buganda buyinza okubamu n'abazira baffe mu Buganda ne Mwakyoli babeeyo n'abazira ababwe Mwakyoli naye national abazira b'eggwanga kiteekwa kikwatagana ku ggwanga kiteekwa kikwatagana ku ggwanga ogwanga bwavumbula eddagala erya covid oyo tuyinza okumuwa ekirabo ate si kyabuzira buzira kyobwo wano mu mwaka ogw'enkaaga mu 2 mu Amerika yaliyo obulwadde ng'abaana bazaalwa emitwe gizimbye bagamba bannange kiki nekitwala akabanga okulusa omukazi omu ow'omusayansi yavumbula eddagala lyebayita nga thalidomide abakyala bebalinyanga nga balikozesanga nga bali mbuto bazaalanga abaana abamu nga bali deformed Kennedy yakolaki yamuyita mu White House n'amuwa ekirabo kyali kyabuzira nedda kyali kyakumwebaza olw'obukozi obwo obuyiiya obwavumbula ekintu ekyali kifuuse ekyomutawaana ennyo wekituukira gamba nti kyatusoba president nti abaana bazimbye emitwe nga kisusse waliwo olukiiko olutekebwawo olukiiko olwo ne lukola mu nteekateeka y'okulondoola oba oliawo n'okusalawo ani alina okufuna walibaddewo enteekateeka eyaffe bannayuganda nze naawe n'abalala okuweerezaayo amannya n'ensonga lwaki tusuubira bano be beetaaga okufuuka ne tutalekera lukiiko olwo kaloka kuba na buvunaanyizibwa sirowooza nti olukiiko olwo lugaana omuntu aweerezaayo erinnya n'abagamba nti musoke ono nti twandyagadde abeere muzira olw'ensonga eno neeno nti twandyagadde ensi emu ekitiibwa ekyobuzira ensi endala zikola zitya omuntu genda tubeera ano ne tugamba nti tulinganga abali ku kasi awaffe ensi endala tezigaba midaali
zigigaba ddi Ebungereza Queen agigaba ku mazaalibwa ge kumpi kwokka naawe ebitiibwa bino ono essagundi ebitiibwa ebyekika ekyo n'abigaba ku mazaalibwa ge tebitera nokuba nkumu nnyo naye wafuulira 10 kiramba leero bakinanamu leero batono nno olusi babeera bangi kaakati tino ne liberation day era bajagaba ate nako bagaba kaakati eno liberation day ogimanyire ddala nti NRM lweva mu buyinza ne liberation day lwekoma ate era ne heroes day lwejjokoma eyo Obote lwaki yakoma heroes day Obote lwalinnya ku ttaka ebusheyi ng'avudde mu bwaŋŋanguse buli obwasooka Meyi nga 24 abalala bawandika 27 naye ndowooza nti zaali 24 olwo ab'ekinywise UPC n'abalala bonna ne bagiyita heroes day era wano bannayuganda bagisipendingako obukadde bwa lupiya okukuza heroes day ebushenyi olusi bagendanga na bushenyi yennyininyini olabira ddala obwononyi bwennyininyini obutamanya kiki gwanga kiryetaaga si butamanya babimanyi naye ne basooka balabamu ebinaabanyumira ne bagamba tukuze ekyo kakati sebo heroes day Obote yakoma ddi Obote yagenda tewali addamu nga byerabirwa era nkakasiza ddala nti heroes day tegenda kumanyibwa emyaka 15 kuva leero sigenda kubaawo Kabe Kasinga balinjulira nsobola n'okubaawo mama wange yamala emyaka 17 sobola n'okubaawo nze ndowooza nti ebitiibwa bino twandibiwadde abantu olw'ensonga bbiri bw'abanga abadde mu UPDF munnamagye ng'abadde alwana olutalo olu wakati wa Uganda n'omulabe atulumbye nga nsi ndala yegezaako okutuwamba abakulembedde olutalo olwo bwe baweebwa ebirabo nga abazira b'eggwanga babatuufu naye olutalo luno olwafe olw'omunda luno kubanga jjukira nti Uganda terwanaako lutalo na ggwanga lyebweru Uganda entalo zino zonna zibadde zaffe wano kutaasa gavumenti Abatanzania bajja nange nalimu nasawa Abatanzania bajja wensamu omwenda Abatanzania bajja Amini yalwana kutaasa gavumenti ye tozi kutaasa Uganda olutalo lw'ekinaana mu gumu okutuuka mu 85 olwakulemberwa President Museveni Obote yali alwana kutaasa gavumenti ye era bwe yadduka nga luwedde waliwo gwe bagenda okuwa omudaali Golden Jubilee Medal civilian amanya ge ye Kakira Joero mu 2018 yagaba ettaka n'aligabira gavumenti nezimbako Mabere Health Center 3 mu Shema district ekyo kigenda omuweesa omudaali nange singangezi waffe sesenje eyika zange nga 10 nenziwa gavumenti ezimbeko enkambi y'amagye bayinza okumpa omudaali nno bayinza okuwa omudaali but there are so many people waliwo abantu abala bangi abawadde ettaka baba ku nsonga zino eza development abatandika kufuna midaali nsonga za development zokka olusi bagigabira n'abaafu edda Apolo Kagwa yagaba ettaka lyenkanawa Buddo yalina ku buyinza n'agaba olusozi lwa Buddo bazimbeko Buddo n'agaba na Mirembe bazimbeko na Mirembe Hamu Mukasa yali omuwandiisi wa Apolo Kagwa olusozi lw'emukono lwonna n'agaba bazimbeko amasomero amalwaliro n'ekkanisa oyo naye bandi bali bamu ekirabo ekigamba nti akulaakulanyiriza Uganda n'abalala bangi Kitovu ne Kako lyali ttaka teryali lya Kabaka erudda awo lyali lya mwami wa Kabaka n'awaayo bazimbeko ekkanisa naddala Kako bazimbeko ekkanisa n'eddwaliro n'essomero kakati abo nabo kale kubanga abameka basomeddeyo bameka kakati oyo eyaweddeyo nkaitana kalabo yawaddeyo yikameka bazimbeko eddwaliro lyaki Edwardiro Health Center 3 mu Shema district ndowooza nti waliyo bangi nnyo bakoze n'ekisingaawo kubanga health center naye abagabyeko bazimbye amasomero
ne gasomesa abasawo abagenda okukola mu health centers abazimbye naddala amasomero ne complex ogamba nti wamu bazimbe essomero bazimbe eddwaliro bazimbewo nekkanisa bakereziyo b'omuzikiti. Omuntu singa abali ku luuyi oluvuganya gavumenti oludda oluvuganya gavumenti gye tuyita opposition oba tugambe nti oluwabula gavumenti